Can we do this? Can we do the Moze part, right? Yeah. Okay. Angel music. Yeah. Want you. My baby never saw my game. She never played no game. And she my only no goalkeeper. She never pleased no other man. And then he say Adam Yekawa. Yani moya kemi woma. We see not to tane kakawa. She can brain body beauty. She can brain body. Shall we sit together? 1, 2, 3, no. Make some noise for B2C, ladies and gentlemen. Thank you. I think they deserve more than that, guys. Make some more noise. Do you guys want to say something? Okay. To I want to thank you so much for honoring Tata Sante. Yeah. I'm not forgetting you. We are so blessed It's to have very difficult to forget him. I know. Say hi to us. There are children who look exactly like you, so it's very difficult to say hi to them. We love them. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Shout out to B2C, everybody. I'm
Thank you. Bachimanyi. Yes, they know it. Bonna bakitegedde nabakubidde amasimu abasobodde bazze abatasobodde tebazze. Wizo kati kwacha mbuzi emboozi za wizo. Wizo soko omuleke kubanga wizo omuganda wange mwagala nnyo. Ate nkimanyi mbuno supporting nnyo what I'm doing, ayagala nnyo abaana bange, ayagala nnyo, you know, us remembering Moses. But for me tonight is really about me. Nganze mukyala wa Moses celebrating nganze omuyimbi, so buli omu asobodde okujja abasobola okujja. Yeah. Abaana bagamba bati. Abaana balungi Mukama abakuuma bakuze Mukama. Thank you God. Omukulu agenda kumaliza senior 4. He's going to be 60. He's going to be 16 this year. Omuto agenda kumaliza primary 7 this year. Naye agenda kuza emyaka 12. Yeah, naye Mukama abalabiridde bulungi, balabika bulungi. Asante muwanvu mwena basinga temusana kubeera kumpi naye. Sajja akomeeri waggulu. Nera wadde speech n'ogamba ku stage wali nti omwana afaananira ddala taata we. Asante afaanana taata we naye nange nga maama nange namuke nateekamu. So okulaka combination wonna. Yeah. Ese buli bumutunulako ekifaananyi ky'omugenzi. Amaaso gaabwe embeera zaabwe asante ayina engeri gy'atuulamu awo ku ntebe nendabira ddala nga taata we yatudde. So the power is so strong in them. Omuwala ayimba n'asante ayimba naye tayagala kuyimba yazanya kapiira na basketball. So abaana balina so much talent and I bless God and I thank God for that. Awo tubadde wano abantu bazze mu bungi nnyo. Bazze mu bungi ate nkisiima nnyo. Kikulaga ki? Kindaga mbunna abantu baagala nnyo Moses. Kindaga mbunna abantu basupportinga his family. Kindaga mbunno they don't forget him. They remember him and it's a good thing. Kubanga waliwo abagenyi sorry, how do you say it in Uganda? Batuvudde ku maaso naye nga waliwo engeri abantu tebabajjukiramu okitegeera. Naye Moses alina eyo power, he was a superman. So buli kye yakolanga kyali kya tabbu. So neeyanza nnyo abantu okubeera nga bakyalina eyo love ya Moses. They still care about him. And for us as a family, it like makes us so happy. Chikwata ku mutima, okitegeera, like it's so beautiful. Bayimba ennyimba ze bazimanyi naye wabeera n'abantu bagamba bade sikulabangako naye Mose nali mwagala. You know, the love is even shown to me for him.